الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الحمد لله twebaza Allah subhanahu wa ta'ala oyo atuwa obulamu omusaasizi ow'okuntiko asaasira amukiriza n'atamukiriza kuno ku nsi era omusaasizi w'ekisa ekimu ku nnaku olw'enkomerero. Ebyengera n'emirembe nsabidde ku ekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam oyo eyatugira nga kyakusaasirira ebitonde musanyusa era mutiisa mukowooza eri amazima era ettaala eyakayakana. Babitiibwa abatuuliza tuliko Al Mimbar Media Group, alhamdulillah batubatuusizaako byetusaana okubeera nga twejjukanya nabyo mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu, eddiini Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yatuwa n'atulekerawo ne tugitambulirako, era Allah n'atugamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Babitiibwa twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'obulamu bw'atuwa, naye ng'ate obulamu butambulira mu kusoomoozebwa, okusoomooza okwa buli makya n'okusoomooza okwa buli kawungeezi. Alhamdulillah, emirundi egiyise mbadde nzijukizaako era naddala ku nsonga gye tugenda okwejjukanyaako olunaku olwaleero, nga ngeri gye tusobola okwetangiramu n'ebitusoomooza eby'olunaku n'ebitusoomooza eby'ekiro. Oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala n'atunuulira okusaba kwaffe n'atuyisa mu lunaku ne tuba nga tetunyumirizaamu ate naffe nga tetwekosezza oba tetukosezza. Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalinga atukubiriza ne adhkar ne adiya ez'enjawulo zetuteekeddwa okubeera nga tukola, tubeere abantu abafunamu mu ebyo bye yatuwa nga twekinjiriza nabyo wa Allah subhanahu wa ta'ala oba nga tubisabye Allah subhanahu wa ta'ala. Naye Katonda buli lw'omutegeera nti yeye ne byasaana okuba nga akolerwa n'obikola, n'osobola okubeera nga omugoberera nga bwe kisaanira, ne byagamba okugoberera n'obigoberera, weesanga ng'ali kumpi nnyo naawe ng'omuzadde oba omuntu yenna yenna gw'obeera omugonvu gy'ali bw'afaanana. Allah subhanahu wa ta'ala y'oyo yatutonda n'atussa mu nsi. Tuteekeddwa okusiima buli lunaku nga tusiima Allah subhanahu wa ta'ala oyo nannyini tutonda, ate tusiime n'ebyengera bye yatuwa, ng'ebyo tujja bijja mu hadisi y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam eyatugamba nti singa omuntu aba abukeeseza ku makya ateekeddwa okubeera nga agamba nti raditu billahi rabba, dhikr ya ku makya, raditu billahi rabban wa bil islami diinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula. Kanjiddemu raditu billahi rabban wa bil islami diinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasulan. Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama atugamba ebigambo ebyo bye ngenda okuvunula insha Allahu ta'ala nti man qaalaha hina yasbah wa hina yamsi kana haqqan ala Allahi an yurdihi, kana haqqan ala Allahi an yurdihi, rawahu Tirmidhi. Ti omuntu abyogera ebigambo ebyo ebisatu n'agamba nti raditu billahi rabban wa bil islami diinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasulan, omuddu oyo kana haqqan ala Allahi an yurdihi, kiba kikakafu ddala ewa Mungu subhanahu wa ta'ala okubeera nga amusiima. Kiba kikakafu ddala ewa Mungu subhanahu wa ta'ala omuddu oyo okubeera nga asiimibwa ne Katonda subhanahu wa ta'ala. Tukimanyi bulungi nnyo nti na wano mu ggwanga, mukulu w'eggwanga bw'asiima omuntu amuwa akalabo, amuwa obulungi, era abeera protector gy'ali, amukugira ebizibu okumutuukako kubanga musiimu gy'ali. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala omujjuvu mu byonna, era oyo Allah subhanahu wa ta'ala asinga okusiima. Singa omuddu aba amusiimye, Allah subhanahu wa ta'ala aba ajja musiima. Dhikiri eyo Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba omuddu agambe nti raditu billahi rabba, nsiimye
Katonda okubeera nga ye mulezi wange. Wallahi kigambo kulera kigambo kikakanyavu, kigambo kinene, kirimu amakulu mangi, min jawami al kalima, kigambo ekirimu ebingi. Ekigambo rabban nti ye mulezi kyo kitegeeza nti okulya omwesigamizaako, okunywa okwesigamiza gyali, okwebakaako okwesigamiza gyali, okutambulaako okwesigamiza gyali, okuzuukukaako okwesigamiza gyali. Mudabbirun likulli amr, nga Allah subhanahu wa ta'ala yagenda okulabirira buli nsonga zonna. Oyinza okufumba emmere, Rabb omulezi n'atakusobozesa girya, ye mulezi ajja okukusobozesa onaabe mu ngalo, okwate lukuma oba ekiyitibwa ekitole, okiteeke mu kamwa, otandike okukola ki? Okirya, era okigaaye okimire. Era Allah subhanahu wa ta'ala mu bulezi bwe Allah abeere nga akuteeramu omukisa kyolidde kisobole okubeera nga kituukaana n'ebigendererwa by'emmere eyo gyolidde okubeera nga bidde eri omubiri gwo. Bwe kuba kugejja n'ogejja, kuba kuwonya njala n'owona enjala, kuba kuzzaamu amazzi n'ekuzzaamu amazzi, bwe kuba kuwonya endwadde emmere gyolidde n'ekuwonya endwadde. Naye nga byonna byonna system Allah subhanahu wa ta'ala kaunihi rabban, okubeera nti Allah ye mulezi n'abanga ensonga eyo nga yagikukolera. Kati buli wamusiima ku makya n'ogamba nti raditu billahi rabba, nsiimye Allah okubeera nga ye mulezi wange, kiba kitegeeza nti byonna byoteekeddwa okuwangaliramu olunaku oba obikwasiza Allah subhanahu wa ta'ala, nga kisaanira ddala eri omuddu okubeera nga buli kaseera obyogera, kubanga si kujjukiza Katonda yakussaawo, wabula kulaga gyali nti oyagala abikuwe, n'okubeera nti osiima gyali Allah subhanahu wa ta'ala okubanga byakuwa obisiima. Allah agamba nti fadhkuruni adhkurukum, munjogereko nja boogerako. Okuvunula okulala kugamba nti munzijjukire nja bajjukiza, naye ekyalibadde ekisingayo obulungi kugamba nti munjogereko nja boogerako, kubanga mugamba nti mujjukire nja bajjukira, Allah subhanahu wa ta'ala teyeerabira. Allah subhanahu wa ta'ala saa yonna alina alisoba, ategeera, tasobola kubeera nga abadde akwerabidde ate nakujjukira bujjukizi. Singa akwerabiramu eddakiika emu, sekendisi emu, omwana Adamu obulamu bwobukoze ki? Buba bugenze. Nabwekityo tusiime Allah subhanahu wa ta'ala ku makya nga tumwogerako, nga tulaga obusiimu bwaffe gyali, tugambe nti raditu billahi rabba. Ate ekyokubiri, wa bil islami diina, obeere nga olaga Allah subhanahu wa ta'ala nti embeera gy'ogenda okutambuliramu olunaku lwonna ya busiraamu, ng'era tobyogera bwogezi nti nensiimye obusiraamu nga ye ddiini, wa innama ebyetaagisa eby'obusiraamu nga byotambulirako, amazima kwotambulira, obwesigwa kwotambulira, kubanga min mumayizaati al-islam bye bintu ebiraga omuntu nti musiraamu. Esswala nga bugenda kuba nti osaala, bwe kuba kusiiba obeere nti osiiba, weba sadaka obeere ng'ogikola, kubanga byebyo biraga nti omuntu musiraamu. Kale oteekeddwa ku makya okubeera nga obiraaja wa Allah subhanahu wa ta'ala, n'obeera nga omugamba ayi Katonda nsiimye okubeera nga gwe mulabirizi wange. Ekyokubiri, n'ensiima okubeera nga busiraamu ye ddiini yange. Ekyokusatu, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan, n'okusiima nti Muhammadi ebyengera n'emirembe bibeere ku ye, ye nabi wange era ye mubaka Allah gwe watuma. Kyo kitegeeza nti oba okola endagaano ne Katonda nti Allah subhanahu wa ta'ala gwe yakutumira omubaka sallallahu alaihi wasallama gw'otambula naye fi hayatik, mu bulamu bwo, mu kulyako olyanga nabbi sallallahu alaihi wasallama nga bwe yalya, mu kutambulako otambulanga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatambula, mu mbeera zonna zonna ozeesigamiza ku mbeera z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam z'otasobodde kufaanana ye, oba olyawo n'otambula nga bwe yayigiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziyinza okuba nga tezituukanye kuzize, kubanga ye yali wanjawulo ku bantu ebitonde ebisigadde. Ayinza okuba nga zeyakola ng'omwana Adamu oba olyawo gw'oyinza obutakikola. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasiibanga olunaku lulamba n'atuuka akawungeezi nga talina kyakusibulukirako, n'aba nga tasibulukuse enkya n'ayungawo. Sahaba waliwo yali agala omweteekako n'amugamba nti nze ndiisibwa. Rasulu sallallahu alaihi wasallam ekyo oyinza okuba nga tosobola kimujjako, ebisigadde by'osobolako
okumujjako sallallahu alaihi wasallama beera nga obimujjako, kubanga yatugamba nti tumukwateko mastata'tu khudhu anni mastata'tum, munzijeko byomba musobodde. Kati kumakya bwogamba nti wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, era nsiimye okubeera nga nabbi sallallahu alaihi wasallama ye mubaka wange era ye nabbi wa Katonda subhanahu wa ta'ala, oba omaliriza okukakasa nti kituufu nti obulamu bwe mwogenda otambulira, embeera ze mwogenda otambulira, empisa ze mwogenda otambulira, byonna sallallahu alaihi wasallama byomumanyiko nga birungi ogenda bitambulirako, ate byomumanyiko nga yabigaana ogenda kubeera nga okolaki obireka. Kale na bwekityo mbajjukiza nga sema kwejjusa mutima gwange nti buli kumakya omuddu omulungi yalibadde yataahadu ma rabbihi, bimaana nga akola endagaano ne Katonda subhanahu wa ta'ala okwongera okumanyisa, okwongera okubeera nga ateekako ekinkumu nti asiimye okubeera nga mudduwaani wa Allah subhanahu wa ta'ala, era nga Allah ye mulabirizi we. Raditu billahi rabba. Ekyokubiri, naaba nga asiimye okubeera nga mu Busiraamu mwajja okutambulira era nga ye ddiini ye, wa bil islaami diina. Era naaba nga asiimye ekyokusatu okubeera nga omuddu oyo ajja kubanga atambulira mu mpisa z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, n'okumanya nti ye nabbi ow'enkomerero wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasulan. Bwe tunaakola ebyo tujja kukuumibwa olunaku lwonna lwonna nga nannyini byo tumaze omuteeka mu maaso gaffe. Ekyokubiri, byayagala Obusiraamu tubutadde mu maaso gaffe. Ekyokusatu, mukagwawe wa mukwano gwe nfanfeewe Muhammad sallallahu alaihi wasallama tumutadde mu maaso. Tujja kwagala nnyo gyali nga bwe yayogera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti kaana haqqan alayhi an yurdiyahu rabbahu, aba alina obukakafu ddala okubeera nti afuna okusiimibwa okuva ewa Mungu subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atufuule okubeera nga ye mulezi waffe, ye mulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala, era atulere endere ennungi, era atwanguyiza okubeera nga tutegeera Obusiraamu, tubeere nga tumanya nti ye ddiini yaffe, era abeere nga ayongera otutegeeza Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, tutegeere nga ye nabbi waffe insha Allah ta'ala. Wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.